nsabo nebalizeko ku bantu bafa ba YouTube bantu basanyufu bambi banange YouTube program ebanyumiro kamarobo kamazi social media zone nazino kubanga mpuliza tu streaming nedda abantu nze omanyi tuyina ebyalo byaffe kakati tuba n'ebyalo abantu abakulu oyina ekyalo gye bakuzaala yes naye ate kati naawe oba n'ekyalo gy'ozaalira omanyi ebyo ebintu byanjawulo kakati fe abasajja bw'okula n'osukka emyaka 4 oba tokyayogera nnyo gye bakuzaala kuba naawe kati oyina abaana aboogera eyabazaala kati obeera otandika okwogera naawe gy'ozaalira ebintu bino bye twogera wano byandetedde akabasa nti naye ku kyalo wange eyo ku faamu abantu bangambye ndi bakoleyo n'omukolo balina bye baagala okuŋŋamba naye mbikola era omukolo gwalo wa ku 5 ekigondo wali nguwekula n'olwekyo bivudde wano mu ebintu bye muteeka ku TikTok ne YouTube abantu bawuliriza ne bagamba twagala kuwulira bubaka kati babwagala physically bagenda okungamba naye bagala obongerereko so tomanya wayinza okuvaayo ebyenjawulo ate mukama atulage kube pya okutambulira katwebaze mukama kubanga abantu bawulira ebintu bitabulira nga ne bwali noonya watajja kubifuna tosobola kubifuna naye tweyanziza bannaffe batuuliza kanso olinzijamu omwana omanyi lwaki akago kalese kati abantu banagabira ebintu twalinga ababiranga ebintu byonna twabiranga abasajja batandise okukwata abantu tewali covid tewali sinkuŋŋaana zimenya amateeka nga bwekyali mu 2020 naye abantu batandise okubayingiza kakati nno bayina okukola okunoonyereza okutuukira ddala okusanga nti bino byabaddenga byakwegezaamu bwegeza byabwe ekyo bwe batuuka ne bakitegeera babavaako obuzibu nti mu nteekateeka y'okunoonyereza mulimu okusiba kuba tebasobola kunoonyerezaako nga tebakukutte kubanga buli lunaku osobola okuba oyongerako bwongezi ku kye banoonya ate there must be control nti be bakugenda nga bakwata ono ne bamuta waliwo ebintu bibiri nti gwe batadde asobola okuba nga ayogedde buli kimu abatuuliza mwina okwegendereza bwe bakwatanga omuntu ne bamuta biri ebintu nga bibiri ekisooka basobola omuta olw'okuba basanze talina kyayina naye ekyokubiri asobola okuba ng'ababuulidde buli kye beetaaga ng'afuuse state witness waliwo okukkanya okukolebwa ng'agenda kuba nga ate kati yabawaako obujulizi ani yabatendeka nti gundi kyajjanga kitya abajjanga ekiro ng'olumu batuwa ssente bweziti ogwalimu tebatuwa waliwo n'olunaku lumu omusajja omupakisitaani bwe yajja n'ayogerako gye tuli yabagamba ki yatugamba nti bo ebyo nabyo babiyitamuko era gavumenti emu yali eremeddeko era nabo babikola nnyo bakola biki tera nabo betendekawe bati yatuyigiza waliwo n'akasajja ke baaleeta nti nga ko Kaisirayiri ko nga katutendeka nga bw'ogatta bino ebicupa n'ogattamu ono powder kati busaamu waya eza kopa 2 oba osobola okukola bomu nti kati waya muziina waliwo omusajja sapulaya azireetera mu mwanyi kakati sitole zijja bo nga bawandiika nga bagatta ne batandika okukwata abasuubuzi b'emmwanyi ne banoonyereza ku Bapakisitaani abali muno ne banoonya oba kitegeera gavumenti eba eyina okunoonya kyeyini of culpability abatuuliza kye mulina okumanya eyo buli gwe kikwatako baba munoonya era bwe bakukwata bakusiba kyokka ate balina kugwako bugwi kati bateekeddwa okusooka okulaga nti byaggwa nga bw'ogambye naye nga bajja ne bakwata ne bakutwala eka ne balambula be basangayo kopa wires olwo batandise okufuna gye bayita corroborating evidence abatuuliza corroboration mu mateeka kitegeeza nti singa omuwala akuwaabira nti wamukutte naye ne badduka ne basanga nti kyajja ekyankutte nange kye nakoze era saakirekedde awo nange nakisunye face kakati bwe batandika okugamba nti banoonya yakutte omwana ne bakusanga nga ate gw'olina akabale akalinga ak'enjala ku face olwo evidence eyo etandika okorroboratinga etandika okukwatagana n'oli kyayogedde so na bino bijja kweyongerayo ate nga bingi nga bannabyabufuzi
singa bakusanga nga toyina ekikulu tewali bujulizi bukutte kati omuntu nga wayiswa ekyamazima bagenda kuwangula parliament gya esimbyeko so birimu n'ebirungi nti era bagenda okukuta nga kakati ofunye sympathy support ekintu ekyabe nalema abamu bakikayanira muko naddala Bororo oyo ng'agamba nti era kati simanyi aliko yesimbyewo naye kuba NRM kyemanya linako isi naye nje kungira okunoonyerezaako naye ali mu isi oba yamukulu Ruhindi ayo kati oyo kaweddemu kati atekwa kuba Ruhindi awo kubanga eno waliyo Bulola mu West tayonoona ssente ze kubanga ekisooka omuntu wa bulijjo ategeera nti oli ku nsonga ye olina mubonaabonera bakutte n'okukwata bakukutte kubanga buli muntu yenna akimanyi mu Uganda nti wayisa omufumbira talina bbomu tayagala kulwana ayogera bwogezi bigambo bye gavumenti ayogera ku byekoze ebibi nebyetakoze ebiwadde byetagisa so bw'ojja n'omukwata ng'omuvunaano gw'emmundu 99% ey'Abannayuganda etandikirawo okulowooza nti si kituufu so n'olwekyo aba afuna support eri based on sympathy bano baga nti okwagala okulaga gavumenti nti tetulina buzibu tubikola na mu lujjudde n'entambi ne zibikwata president yaga nti akatali kabbe agumusulaawo ne president Museveni akimanyi nti nga tannagenda mu nsiko bwe yalinga akuba enkuŋŋaana yagamba nga nti bwe bananziba nja genda muki mu nsiko kati singa bamukwata ku olwo yali asobola naye okugamba nti nze era mukimanyi omuntu anagenda mu nsiko abyogera so kyengezaako okugamba nti bwe wabanga waliwo ekikusike ekiri wakati w'okuteekateeka ejje eryaffe likuuma obululu si kirungi jje eryo kulyanika kubanga baba bajja kulinoonyaayo okutuukira ddala werikoma kakati kanso twogereko ebyo bintu kubanga tuligoli munnamateeka ng'okyogera nga munnamateeka omulwanirizi w'eddembe ate nga munnabyabufuzi ali ku ludda oluvuganya kino kirina we kyekuusiza ku byokulonda ku kaseera ke tulimu akagamba nti tugenda kulonda kisoboka kati we kisobokera waawano buli system yonna ey'ebyobufuzi ebaako ne be bayita the directing mind and will ne bwe ba company ne bwe ba political party ng'eyina National Executive Committee y'abantu 6 era ebaako n'abagitegerera nga 6 kati abantu abo be basinga okubanga bo teyeebaka nga tategedde kigenda mu maaso naye baayo bali abalala ng'akiikirira mu luka gw'egundi weeri gundi nga bo okutegeera nti waliwo ekirina okugenda mu maaso nga babayise kati the directing mind and the will of a political process party kati like NUP gavumenti bw'eba eyagala obbamalamu amaanyi beba abantu beekwata ebaka amapesa geekwata kubanga kati kano ke bamukutte waliwo time emuyiseeko nnene nga tagenzeeko ku media houses kubaako byayogera naye nze singa nali mukulembeze wa Uganda ate ekyo ndaba nga it is counterproductive okujjako nga mugenzi omukwata nga mwanoonyereza dda ne mumukwata nga ddala bintu bituufu naye omuntu bw'omukwata nakugambye afuna sympathy support tulina wano eggwanga erya Senegal omuvubuka yawangula obwa president ekyamazima alinga bulaba Katumba oye abantu tebakimanyi naye nga bukiri era teyeesimbangawo nga yeesimbyewo nti babaita batya Diomaye Basiru Diomaye babita Diomaye yone yali munywanyi wa Sonko kakati bwe bakwata Sonko ne bamuggalira ne wajjawo processing mutabani wa president yavaako gwe bayita ward oba wed baagala mu nominatinga adembigere abantu batekayo zi petition ntono si Munnayuganda kubanga omanyi kakati gwe Arafat ng'olina ku ssente zo oyagala omukyala wazaalireko ebweru kakati asitudde amuzaalidde Bufalansa kubanga gwe oli president etteeka ligamba you must be a citizen of Senegal by birth kati bagenda okunnyonnyola citizenship by birth ng'omwana tagwa mu kaki mu kataputaako ne bagaana nti omwana wa president toli munnansi Abdullahi wadde ekino kyonna kitabamalira
kubanga electoral commission yali fairly independent netamu nominatinga naye olwokuba ne Sonko eyandibadde nga Kyagulanyi waabwe oweri abasajja bamuggalira ne bagaana omunominatinga wa president abantu bagamba nti katugenda kukola protest vote kyentera okunnyonnyola nga nsomesa abantu protest vote kyekitegeeza kwe oyinza okikola nga olonda omuntu atasaanidde kati ne bagamba katukayiira omuntu atakoze eki nasanga waliwo ku basirikale abali bakuuma waliwo ndowooza akasambatuko kanene ne batumamu ne ku basirikale okukuuma ku bululu buno bwa NRM primaries eri Antonde naye nze omanyi njagala nnyo okutegeera buli kintu ekigenda mu maaso nina gwe nasisinkana nayimirirako katono awo mu tawuni omusirikale omu ku bakuumi nanneegayirira muwe 10,000 agule ekyokulya nimugamba nti nangamba nti kubanga nina okumira empeke yange eno ey'olwaleero nina jimira ku saawa mu buli saawa 9 eya siriimu omusirikale saawa 9 omusirikale naye obuzibu bwenjimira nga siina kyendidde egenda kunkola bubi kati ng'ayagala 2,000 asooka afuna ekicyapati awo etuleko eryoka etuuleko kakati kitegeeza nti eriyo abantu nga neddagala bagenza okulimuwa ate bwalimira ligenda kufuuka buki butwa eddagala eryo bagamba nti bwe bali kubuulira nti olina ddimira buli lunaku kusaawa bweziti kati ate bw'omala ennaku nnyanga tolifunye kitegeeza weetaaga review ey'omusawo addemu akubuulira obeero lye weetaaga era okukyusiza abusinmeni ndabyeko n'abantu bangi bafudde mu lwa process eyo kakati kitegeeza bino bye muwulira mbu yafudde ki mbu brain tumor mbu yafunye ki yafunye clot yafudde kibumba buli muntu alina ekibumba naye ebibumba tebitta ekirumya ekibumba kyekikutta abantu baffe tubabuulire tewaliwo ngeri yonna bwongo gye bugenda mu tumor teriyo musaayi gwe gukolera clot okujjako nga waliwo ekireese ekyo kakati mu bimu ku bireeta ebyo zempeke ezitakyasobola ezitandika okukola ezimu zikola ne cancerous cells ogenda okuwulira nti kansa w'ebyenda kansa wa pancreas kubanga kati empeke obutaago buli mu kulwana nayo it cannot be digested bakugamba fedda bitwasomanga biology digestion abagamba bwoli omuyembe salivary amylase ago gali mugundi eyo enzyme eri muki eri mu malusu eyo ina kyekola ku mmere gy'oba olidde eyinza okuddira ne turning fats into lipids kati oba lipidase negisanga ate mu lubuto neziturning into lipids oba fatty acids and glycerol nti ate kakati bwolya ebibala kakati enzyme esangibwayo turning into glucose fructose and galactose oba kyabijjukira omanyi nali ndowooza ngenda kubeera scientist naye nesitabibeera so ezo empeke zo teziina enzyme kyezizikolako zigenda buterevu nezirumba ebibumba ne bagamba yafudde kiki ye ina kola direct ebyo musimanyi ya process wa biology yo egenda ku mulimu kakati tutandise abantu baffe bafa bana bagagga beno be bafa n'owulira mu brain tumor naye nga ddagala lyamutabuseeko kubanga bobaddemu enkyukakyuka omanyi abasinga omanyi kati situli nnyo ffe basuubuzi ffe ba professionals buli sente ziba zizo otosobola kubanga olina biliyoni emu ate n'olwawo okulyambu kati ne sente zimu sizizo muzaani ntino za capital kakati ebayo abasuubuzi capital yani capital babeera balina capital kati n'agaana okulya ekyemisana n'ayisaawo ebyemisana ebi nga sente yaziwadde dda capital yaziwadde capital ennyinizo nga bwamira eddagala so n'olwekyo abantu baffe bagenda ate kati kufa nnyo kati ekireese maajazi ezo ekyamazima mulina okumanya abatuwuliriza nti priorities eza gavumenti eyali esinga okuwa obuyambi gavumenti za Africa yazisala America
tekyayagala kugaba sente zaayo ng'egulira abantu abeegasse nga tebambadde bupiira ne bafuna endwadde bafunye endwadde mu ssanyu lyabwe kati yeebawa eddagala era baasekana nnyo nga basanze nga mu bimu ku USAID bye yagabanga n'obupiira bukalimpitawa ekyo nakyo kiba kizibu kya muntu wa Amerika ddala nga nakyo kizibu nawulyako omuntu wa complaininga omukyala mu Amerika eyagande nze bantemu omusolo sente zange mbuzigende ayina eggwanga lyali ggwanga ndoza mu Latin America mbuzigende zijjanja booli yali ayogera kuba nabo mukwano gw'ebikukujju aga no way nga wagira Trump oyo ayina kyatamanyi kyovola banze African Union juzi bwe yatuula nga balonda chairperson muzimu ku resolutions ze bakola nze zansanyusa ey'okugamba nti batandika okubanja reparations zaffe batuddize sente z'abajjajjaffe ze baakolera nga babayita baddu kuba baakolera bwereere oyo omukyalo w'omu Amerika byayita okukola emirimu gyange mpa omusolo gwange baziwa Abafirika ebyo byosanze awo bajjajja be baabikola mujje sente nga tebasasuddwa babatuma butuumirinnya gwokimanyi nti ne mukubala abantu manyi sensas eza Amerika ezasooka mu 1700 bwe balinga babala abantu batandika okuba planingira ebibuuzo ebyajja mu seneti ya Amerika nga bibuuza naye kakati kale tugenda kubala abantu kati ate abaddugavu era kibiteeso byajja bingi paka lwe bakkiriza nti kati nabo tubabale at least for planning purposes naye abaddugavu basatu butubabalengamu omuntu ki omu bebe osanga nga ali mu Amerika aduula kakati oyo aduula mbu akola emirimu eno ezo sente muyina kubanga mwazituddizanga bbanja era kati reparations ku African Union njagala mutandika okukola embeera tubanje ensimbi zaffe ezakolebwa bajjajjaffe bakomewo bakulaakulanya amawanga ampuliza naye Katonda akikola bukozi ekyo China irabiketolose ku Amerika of course tenagiyisa naye era bakyagiyita second to America nga economic superpower na buli kimu naye kakati of course kyetuyinza okutunuulira ani akola measurements oyinza okusanga tebalina full disclosure nti si buli kimu kati kyeri nti ekyogera China n'olwekyo abatunuulizi bayinza okuba balina we bakoma of course kakati China ekulembedde nnyo mu artificial intelligence meaning bo basobola okukola Xerox eya patent yonna gy'oba okoze bw'okola Samusanga mu nnaku 2 ne bakola Zamuzanga nga yeemu kati bo China terina ethics mu infringement oba gye bandise patents infringements nti okukola ekintu nga tekirinaako buyinza kakati edda bwe twali tuteesa nga tukola etteeka awo mu Parliament ya East Africa ono counterfeit mu medicine abantu ababaka abamu baali bakola ensobi okugamba nti counterfeit era ndoza n'abatuuliza muyinza okuba kye mulowooza nti counterfeit kitegeeza ekicupuli n'olwekyo ekicupuli kitegeeza ekintu of low quality nedda some counterfeits are of better quality than the original counterfeit kitegeeza gwe okubanga kyokoze toyina authority kukikola you don't own the patent the patent rights therefore nga gwe kyokoze bakiyita infringement okoze ekintu nga si kikyo naye tekitegeeza nti gwe kyokoze ate kyekiri of low quality mwana wattu abantu abamu abakoze ebicupuli bisinga n'ebya ddala ate byo okubeera nga bye birina high quality China ekola nnyo ekintu bwe kityo so n'olwekyo terina ethics mu business naye nga yo erina market kubanga ekyamazima China Japan the population is ezisinga okubanga zisobola okukola ekintu ng'essimu naye nga yonna eri mu lulimi lwayo olw'aba China bakisiba kitegeeza bali very comfortable with their own local oba domestic market bw'obeera n'abaguzi ab'ebintu byo nga bangi nnyo kitegeeza olina kukola nnyo okusobola okufuna by'onaatunda ebweru w'eggwanga twajja wano mu kaseera ako jjukira waliwo omuvubuka
Omitani Davido ono muyimbi actually kitaawe ayina zi university ayina ki kati ate kitaawe mulala oba gwe bayindiza omuto ye Dangote ye richest black sente yagala gulase n'oyo kyokka kyensinga omumanyako kwekakwata akatugatta muna mafuta kyenjagala abantu baffe mutegeere bwe yagenda okukola embaga eya mukyala we gwayagala gweyawasa oyo Mamitani Kiyoma oba Kiyoma ono Davido gogamba ne bagende Miami bagamba nti yamugulira essaawa ya emitwalo ja dola 3 that is close to billion no si same yokka esukamu mitwalo 3 kubanga emitwalo 10 wano badde bambuka billion ng'emu ndoza ziba begenda mu kitundu egendera mu kitundu emwana mu sawa ya mukono ne million ngabina sawa na yeki ayiteke katwe wana kyali bayamba okufuna sente abatuliza njagala mutegeere market is a very important issue akatale nti bobanga oyina abantu milioni 45 njagala mutebereze nga mutunulira omuntu nga mukwano akola sabuni osobola okutambula district za Uganda nga 10 nga buli maka mu district eyo mulimu akatole ka sabuni kitegeeza mukwano oyo asoloza omusolo n'okwagala okusinga Uganda Revenue Authority singa tetwayina VAT gwe basasula ku munnyo ye yandibadde asoloza omusolo ne government weetajja musolo olwa sabuni product jakola kati singa afuna obuwumbi 4 buli lunaku olwokuba milioni za Uganda ez'abantu ziri 45 kati bwatyanga agenze mu Nigeria nga bali milioni 2.8 wa 2.4 kitegeeza okubisizaamu emirundi emeka nakola kyabadde akola wanira buli family nga afunamuko abafuna bilioni 5 buli lunaku kati ekimujje ku bilioni emu okutuuka 5 ke katale akagaziye olinga ndaga nti population yeno ze sente akati okujjako nga it is not an empowered population nefe twogera ku population ng'eyina effective demand nga ekyamazima teyegomba bwegombi naye ng'esobola okugula kyokola ki kyokoze kyovola abantu tukola omukago gwa East Africa abamu bagenda ne bakugamba naye kakati muyinza mutya okuleeta Somalia kati ddala ne muleeta ne South Sudan fe tugenda okuyingira mu mukago nga bana Uganda bayingira yodda bo batandika dde okusuubula bo baziga tetugulawo sengenge ndi katwamusaze mukube mu ngalo tuba tuguddewo nti kati tukoze amateeka agabakkiriza okubanja agasajja ge mubanja twagenda wano nga tetunaba kuyingiza South Sudan mu East African Community nga waliwo abantu abagibanja ekyamazima bagibanja obukadde bwa dola abanna Uganda bali bagenda kwavuwala ekiyitiridde kubanga tebalina na wajiwaabira abasinga bajja mu kyembazi zange tugende mu East African Court gwewolezaayo nnyo tubawaabire ne baga nti abo twandibawaabidde singa bammemba ba mukago naye kati eyo kooti tebakolako ate Uganda teyina bilateral agreement yateekawo tribunal mwe muwaaba abatuuliza kiringa bwe tulina kati abantu baffe abakolera mu Middle East eggwanga lya Uganda buli lirineeyongera okukola agreement ne Saudi Arabia katugeze naye ng'eyo endagaano tetaddeewo tribunal omukozi waffe gwe bayita Kadama kiva mu kigambo kya Luwarabu Kadimat kitegeeza mukozi abamu balowooza nti kiri derogatory naye tekiri Kadimat waffe nga bwe bamukolako ebikolobero awaaba eyo ayina waddukira ne bamusasula esente ne bamuliyirira ne bakola ki tugenda kuba era tubasaddaaka busaddaasi era nze kyenja okusookerako neetaaga enteekateeka nga wateekeddwawo tribunal abantu baffe mu bawaaba olwaleero Saudi Arabia sisobola kugenda n'empole zaayo kubanga bo mu constitution yaabwe tosobola kulinnya mu kooti n'ogamba my lord okujjako ng'oli mu Saudi by birth so n'olwekyo kitegeeza tuteekeddwa okuteekawo tribunal ey'enjawulo nga mbidde asobola okubuuka n'awolezaayo omusango n'empolereza mu Uganda yes tugende ku China eno ne parade so kakati China parade ebiseera bisinga zibaamu okukangakanga
ekitoka ziri very costly. America yalemwa parade. Trump yakola yawo akantu kali kafunyo. Yaswala naye China olwa population yayo kati tubade tunyonyola population evaamu ki kyenjagala okuzimba tukize ku China. Ti population yenene eya Nigeria esobozesa omuntu nga ne bwaba akola bisapatu. Wane Uganda ngo biguza abantu milioni 45 e Nigeria biguza milioni 240. Buli muntu ne bwakugulako pay ejo omutwalo gumugumu kubisaamu milioni 240. lot of money. Obera billionaire. So nolwecho population yenene ke katala kanene ye sente mu nsawo. Kati omuntu ayingiza bilioni 2.4 ku sapatu obusapatu. Okukwata bilioni emu n'agulira akakyala kayagala ennyo essaawa tekimukosa. Nolwekyo abantu baffe muleme kutya nti yakoze kinene nnyo mwana wattu kati eri kitono. Kubanga sente bazifuna mu buki olw'akatale. China ekisinza okugiwangaza njagala no mutegeere tubalirire ku 1962 economy zaali zitya. Mu 1962 bw'okolera awo statistics Africa yali esinga economically ng'esinga America nga India esinga America ne China 1962 nga zigisinga Africa yali egenda kuba ate ffe mu 1962 Uganda wano economy yaffe yali ekulira kumu n'economy ya Bungereza kubanga mwino okukitegeera nti Uganda ne Bungereza tuwenkana mu size eyensi. So kakati ebyenfuna byali biddukira kumu atali ba master kakati saawe eno gye tusaba obuyambi. America kati India tekyasinga America. China yali tewegerwako kakati eri namba 2. America eyali wansi wa India kakati yeri namba ki? Namba 1. Okukola ne Uganda tusobola okutuuka gye tulaga. Naye twetaaga obukulembeze nga bwagala tutuukeyo. Twetaaga abantu batekebwemu frame of mind eyokwagala okukulembera economically okukula okuva woli okweyongerayo awoddako okutagulukuka. Naye tuyina abantu asobola okutunulira omuntu ayiye amataffaali. Wano mu Uganda twaluuzinga kye bayita national spirit. China gye kiri bo bayina national spirit. Mu America bayina national spirit. Nti olwaleero wano Uganda ekizimbe bwe kikwata omuliro omuntu kyasooka okubuuza kyani kubanga tukyerowoozako nga ggwanga. Mu America bakuba Twin Towers mu 201. Up to today sisuubira nti ebitundu 9 ku buli 100 mu Uganda bamanyi nannyini byo. Why? Because national spirit. Tewetaaga kumanya nannyini kizimbe mu America. Wetaaga kumanya nti kizimbe kya America, the tallest buildings in the world, bazikubye. Ekintu ekisinga mu America bagamba kye kisinga in the world. Omukubi w'ebikonda asinga mu America bagamba is the best in the world. Omuddusi. So bayina kye bayita national spirit. Ffe wano mu Uganda tufaanaganako nga ne Nigeria bwe byali mu biseera by'abasajja bakulembeze nga ba Obafemi Awolowo. Obafemi oyo yagenda n'akolako okwekalakaasa ng'akulembera ekibiina kye. Abantu ne bamugoberera bangi nnyo. Agenda okukeberayo nga bayoluba banne bokka be bamugoberedde. Omugenzi Odinga azaala Raila Odinga kati. Naye yagezaako okwekalakaasa mu Kenya. Era naye agenda okukebera nga abamuwerekedde bajaluwo banne bokka. Naye bo bayina gye bayita clustered national spirit e Kenya. Nti amawanga ag'enjawulo gonna buli ggwanga lyagala Kenya ng'eggwanga. Tokkiriza nti tugenda mu kulonda. I'm wondering why yet enteekateeka zonna weeziri zigenda mu maaso z'okuteekateeka kalulu wako. Kakati gwe mwami Kungu oli musomesa. Nange bazadde bange bonna baali basomesa. Oyinza okuddira n'ogenda n'oleka abaana ne bakola ebigezo. Naye ng'omu ku baana
abatudde ebigezo ebi yagenda okugolola tekisoboka obanga yalonza abanagolola tugenda mu kigezo kye bayita okuvuganya ku bwa president wa Uganda wabwe bukulu bwe bukwata government n'okyusa ebintu n'obiteeka wali n'olonda abalamuzi n'olonda biki n'olonda byonna naye president wa Uganda mu kuno okulonda kwe tulimu kwe tugendamu ye yalonda abagenda okubala obululu balangirira akoze eki asinze ate nga amateeka ga Uganda gagamba nti gwe balangirira nti yasinze ye president addako kyokka naye yennyini akyaliko kakati nze bwe weteekateeka nti ogenda musinga onfaanaganyako n'omuntu gwe bagamba nti tuulaawo mwami kungu nti ngenze kukuleetera mazzi mu kisero naawe n'otuula n'ogalinda obwo bukkiriza bulungi naye obwo bukkiriza si kyangu oli buyita bwa kigezi so n'olwekyo wakati mu kubeera nga tetwakyusiza amateeka ga byakulonda sisuubirayo kibanga kugenda mu ddwaliro ozaale naye ng'omanyi bulungi nti midwife asobola okuswikinga abaana omwana n'amuwooli kubanga kyekigenda okugenda mu maaso ensi ze tuzanzeemu demokrasiya omulungi zibadde ziyina enteekateeka gye zikolamu ng'akakiiko k'ebyokulonda kabeera independent olw'engeri gye kateekebwawo ogenda nge South Africa n'omanya committee of experts bavaayo ne balonda nebibiina ne bicontributinga naye abantu ne babagamba nti naye temwekubiira president yalonda directorate of elections kati eye South Africa kwe kulaba nti mu kulonda okwaggwa inkambe nti bamuwa level nga takyayinza kukola gavumenti yekka ayina kati kwegatta na mulala ekyo kikulaga nti akalulu kabaddemu amazima n'obwenkanya but bw'oli bw'aleeta argument honorable nti president bw'amaliriza okulonda amannya g'abantu abo bagasindika mu parliament ye representation y'eggwanga bannayuganda nabo ne babeera n'omukono mu baani abakulembera akakiiko k'ebyokulonda kakati ekisooka omuntu agenda okufuuka president wano embeera gy'aba yayiseemu okufuuka president eba eyina byemuwadde nga emuwadde n'ababaka ba parliament abamala kakati mu nfuga eyaffe eya Uganda president amannya aba yagajjeewa era aba yasinzidde ku ki okugaleeta era ekipimo aba yakijjeewa kubanga ebyafaayo biraga nti tebagaanangako n'omu ku be yali alonze emyaka gy'amaze mu buyinza so waliwo enkola ez'enjawulo ezirina okwesigibwa bw'ogende Kenya tugende wane Namibia kubanga njagala nnyo tukozesa ensi nga zirina ebyafaayo bye zireese mu kulonda nti eno nti opposition neewangula kakati Namibia kiri kitya wabeerayo bo komiti yeeronda amanya president yalondako mulamuzi oba kitegeera kakati ate parliament neryoke amanya gali 8 parliament nerondako 5 oba ne basindika 8 wa president ye najja mu 5 kati nga process tetandikira ku ye process y'abantu abagenda okubala obululu teyanditandikidde nga ku muntu ate yeesimbyewo wakiri kale ye bamuleetera amanya 10 bamugambe nti londa mwaga kala alondemu kuba osigala gwe president aliko oteeka okubaako n'obuyinza mu kusalawo future y'eggwanga no problem tugenda kakati wano Mozambique ate yo parliament yeeronda tugende Kenya committees ez'enjawulo omuli ne Kenya Law Society omuli ne political coalition of parties baleeta bayina input mwani akola electoral commission muganda wange kungu ekireeta freedom and fairness of an election mukipimira ate ku election management katika kakyakakola ebyo kalulu ani abubala electoral commission so bw'oba toterezezaawo awo bino ebisigadde tuba tukoota mugaki agalumonde tanti kakati we are going to digitize bagana kola batya nti ate akalulu kati kagenda kuba electronic eno olwaleero mwami kungu obadde otiikinga katiikiko bwe pa
n'okebera kola abo baka peni ekutte naye ku digital voting oddamu otyo okukebera oba kyokoze kyekyo kugamba bagenda ate kati kutunyonyola bunnyonnyozi nga tewalina kuwolabira so n'olwekyo olw'okuba nti tetwakyusiza mateeka tewagenda kubeerawo okulonda kwesigibwa in fact njagala okubuuza nti birumira ki byolaba honorable because yes okulonda kutuuse what are those unresolved issues as we move towards 2026 ekisooka kyekyo ekyakakiiko k'ebyokulonda nti tewali tuyina just task force ey'ekibiina ekiri mu buyinza era nga bwolaba bonna abakulemberwa abali kakiiko ako tewaliwo katakolangako na President Museveni mu ngeri emu oba endala so n'olwekyo bakada be bagenda okukulembera akakiiko kyekisooka ekyokubiri tewaliwo ddembe lya media kakati ng'omumota media access ne media freedom media access nti bakandidate ab'enjawulo ab'oludda oluvuganya bafuna batya empewo ku UBC ne boogerera ebbanga lyerimu ne president aliko ng'ayogera ekyokubiri bakkirizibwa batya ku private media stations bajje boogere nga radio 4 bakugambe nti ne ku nguudo babaganye kati banaabakkiriza batya ate mu radio ezo so kitegeeza nti media freedom ne media access bifu ekyokusatu yo media yennyini okubeera free okukola emirimu gyayo nti esobola okusonga kamera mu candidate neetuusa ebifaananyi byekutte ku station yaayo ekyokulabirako twakijje Kawempe nti kakati bannamawulire bambala helmet ngeza boda kubanga ebbanga lyonna basobola okukuba batuuni kubanga abayina batuuni ate kati be bali mu field abajjaati so n'olwekyo ekyo nakyo kyetaaga okwegendereza nakyo tekivuddeeyo ekyokuna tewali civic education mu Uganda mwe muntu mwe tukyayina abantu nga beebaza gavumenti okukola oluguudo mu kifo ky'okumanya nti sente ezikoleddwamu oluguudo zibadde zammwe nga muyina kupima bupimi oba lwaweze kakati era mbadde ku stations ez'enjawulo omuntu abantu abamu ne bajja ne bagamba tukoze nnyo kakati laba road connectivity bakubalira ne kilometer zebakoze nimbaga nti njagala tukebere ku road quality index omutindo tuyina mu East Africa ensinga mu Africa kati ziyinamu ekifo nenga zakatandika juzi wano mu 9 ensi zakatandika wano mu 9 naye nga ku road quality index eri ku mwanju mu Africa Uganda Uganda n'omutindo bali bati ayogera bogezi kilomita bwezi tize tukoze omwaka guno nedda myaka namba temukyapima kilomita mu pima quality index na ngeri kijja kola n'olwekyo tewali civic education abantu tebamanyi lwaki bagenda kulonda kyovola kati abalonzi bennyini bebeekubako akalulu ne bayingira parliament abantu abeeronda ne bayingira parliament singa tebali mu parliament era be bandibadde ba applicants ku myoga ne PDM kati PDM bafunye nyingi yani basanzeyo miliyoni emu kati bakubisizaamu emirundi 10 simple tebayiza zigana abalonzi bali mu parliament bali mu parliament kati PDM bamufunye abalifunye zigenda ku byalo kati bagenda ne beekunganya ne beerunda kakati emyoga kati bali ku PDM mu parliament n'olwekyo muvunaana babwerere tuyina kukyusa nnonda tuddeyo kikyekyagaana kubanga you see honorable that's where again I have a problem with the opposition. What prevented you on the opposition okulete nongosereza zino some of you nga honorable Matthias Mpuuga n'abalala came out with some proposals musemateeka ne mateeka gafuga ebyokulonda but they didn't get that support. Prioritization era naye akulaga yakireeta ekisanja kiggwako kyali kigweddeko akaguwedde nga gugwako neguna kuche yakulaga nti tekyali era priority omuntu yenna ali serious olulondewa n'omala okulayira eryo lyeteeka eryandisoose era kakati tukimanyi bulungi era ebbanga lyonna mbagamba ebinaabeerawo tugenda kumaliriza nga balangiridde aliko nti yazzeeko nga afuuse owookubiri mu kuvuganya nga poliisi yeetoolodde mukuumira waka nga bawangudde ku bifo ebyenjawulo bagolola masuuti nga babayita mwekalakaase tugaana omusajja okulayira nga tebaagala kweyingiza mu bintu binaabassa era nga yenjogera eriwo
era ng'omuntu yenna ayagala okukulembera okwekalakasa bagamba nti oyo ali mu diversion oyo bamutumye oyo mbega n'olwekyo gavumenti ejja kuddamu erabe pulezidenti nga addamu okulayira. Njagala tukozesa omukisa guno tutegeere kubanga ekirungi nti otera okukomyawo ebintu bye twayogera ebyo mbyogedde nti bye bijja okubaawo kati bwe binaaba bimaze okubeerawo palamenti ejja etteeka lye muba musooka nga temunnakola even assumption of office of the President's Act twagala tukyuse etteeka ly'ebyokulonda bwe tumala tukole act eyo mwe tukyusiza obukulembeze. The law or implementation because for example you know nti amateeka gaffe tegakkiriza n'amagye directly kubeera mu bululu nga bwe tugalaba naye wano whether it's a by election oba general elections it's assured olina okusuubira bannamagye okutevunya nga mumunyeera but the law does not allow that. It should be police bweraba nga kyetaagisa neyita ba sister agencies okubayambako era electoral commission nga yeesabye police okujja naye tetufunangako lunaku electoral commission lwewandiika ng'egamba nti bazze tebasabye kati awo njagala nawo nti olwokuba nayo it is a caddership era nayo tecomplaininga nti bano bazze tetubagambye. Is it the implementation of the law or the lack of the law? Ekisookera ddala etteeka eririwo ekigambo independent lyakyewola bwewuzi naye tekiri structure tewaliwo independence mu tteeka lyennyini temulimu kiraga nti akakiiko k'ebyokulonda kali independent okujjako erinnya kakati erinnya tulina pa akasajja awo ke bayitanga professor ku kyalo naye nga mbuuza bulungi tulabe lwaki bakayita professor nti naye kekabasinga obbagoba kekabasinga ku mweso kakati electoral commission professor wa ku mweso naye abeera talina ali kazibu nnyo ku mweso ono professor kati ne bakakatako era nako nga kambala esaati tekakuba kikalu ne kafunyako ne katandika dda okuza enviiri tekasanirira kati nga keeyisiza ddala nga ba professor kati abatuwuliriza electoral commission eyo just professor wa mweso naye nga tebalina independence kakati ekyokubiri nti tuyina n'ebintu ebimeruseewo obumerusi olwa style ya administration eya gavumenti eriko nti olwokuba style eno bagiyita puppetry abatuuliza kwe kubeera ye style engologoosi mumanya akagologoosi nti kabeera n'omuntu nga yasika waya nga bw'aba ayagala omukono gwe wanika ogwakagologoosi asika waya ewanika omukono kakati toyinza kutendereza kagologoosi kuzina asika waya gwotendereza amanyi we bazisika kakati ebintu byonna ebigenda mu maaso mu Uganda control system twagiteeka ku mutwe gwa president ye yasika basigadde bubeera bugologoosi kyobola nti ne bekubakwata buli bwanguzi era bakwata gwayagadde bakwate. Okay, so focus yandibadde wajje muli kuleta mateeka mapya oba nongosereza oba kuga nti okikali nga tegenda bakujja soko okwatisegana galiwo mu nkola gano tegasobola kuba kakati it is a question of what came first. Omuntu akulimba nti alina answer eyetengeredde era abakulimbi fedda batubuuzanga nti ku nkoko n'eggi Katonda yasooka kutonda ki kiriwo kyasooka era ng'olina n'okuwa ensonga abantu ne batandika yasooka nkoko abalala yasooka ggi nze ne bagamba nti ate kuba yasooka nkoko bambuuza lwaki ne mbagamba nti kubanga yali atya okuswala omulaba nga Katonda ng'atudde ku ggi nti ali alule so yasooka nkoko yeekolera omulimu gwayo n'olwekyo kiki kyosookerako mateeka oba bano kutereza bano bo tebasobola kutereza butereza nga bazuukuse mwami kunguke gobe mulimu tosobola kuzuukuka nga buli dakiika gwejjukiza bakama abo nti ntuuse ku age ya retirement kabe kasinga oba osabirira Katonda abantu bagenda ne babagobako n'omuzimu ne babagamba kiwusa omuzimu manager aleme kutegeera nti mpezeza emyaka 6 wano twalinako ne saabalamuzi eyasooka n'ateekayo n'ekirayiro mbubongeze bagambe nti emyaka gye si gye mituufu bakendeeze so mitanga Justice Kavuma so njagala okutegeeza n'omukulembeze w'eggwanga bw'atyo bw'alaba omulimu gwe tasobola kuzuukuka ku makya
ng'ayagala aveeko wateekeddwa okubeerawo conditions eziraga nti takyasobola kusigalako. Esooka ng'amateeka engeri gye gakoleddwa biraga nti kijja kuba kizibu nnyo okusobola okuyitamu mu ngeri gy'abadde ayitamu atandika okuvaako. All over the world tulabye Moi wano bwe yali agenda okuvaako yatuuka ekiseera akalulu akasembayo nga ba commissioners 8 ayinako ba commissioners 5 abasatu nga baganye era yawangula n'obululu butono nga opposition eyali Liberal Democratic Party ebiseera bye yali kulemberwa Raila Odinga nga tena fuuka tebanakola UDA nga yafuna obululu nga bw'obugatta ne DP eya Kibaki baba basobola okusinga Kanu. Kati ate jjukira Raila Odinga nga amaze okusala eddiira avuddeyo mu Kanu mwe yali yeegasse agenze. Kakati ebibendebende byafaayo byali biraga Moi nti ekyamazima tayinza bw'aba ayagala okuddako takyasobola kuwangula. Kwe kutandika okusiibula n'alyoka awagira Uhuru. Abamu tebamanyi nti Uhuru yagwako nga jidde ku tiketi ya Kanu. Naye na wano bwe tutandikira kuteeka President w'eggwanga litandika omukaluubirira nga tuleese ekitongole katugeze ekitongole ky'abalamuzi nga beegasse ne Human Rights Commission kubanga bw'olabe Namibia ne Human Rights Commission naye ebeerako ku Committee of Experts ne South Africa nga tubagasse ojja genda okulaba nga baasobola okukubira amasimu bakendedde. Twabeerako wano ne Supreme Court Katemu kuba omusango eyali mubakanye ehamba. N'olwekyo musobola okufuna Electoral Commission eyagala ofaanana bwetyo era esobola okukola omulimu gwayo. So, but is there willingness from government? Abakikyo gavumenti bo tebasobola tusaza utekewo embere tujjawo. Kakati bwe mubanga mukifudde nga gwe mulimu omukulu. Gavumenti yennyini nayo enensi yafuuka global village. Bwe muleeta ekintu ng'ekyo n'abatunuulizi nga weebali baweze gavumenti etandika okwekuba mu kifuba eryo etteeka ne liyita. So n'olwekyo ebyo byemu ku bintu bye tulina okufuula focus mu kwekalakaasa kuno kwe baatuulanga ku mbalaza singa baatuulangayo nga bagamba nti tulemedde ku kyabululu wano kubanga ekisooka President wa Uganda mu international community alaga nti wano tulina democracy kubanga balonda buli luvannyuma lwa myaka 5. Si kyangu kulaga bali bwe muba temukibalaze si kyangu kulowooza nti tewali demokrasiya wano. Kubanga akulaga nti abantu be bamwesiga. Era ebbanga erisinga tasobola kufuluma ggwanga ng'okulonda kuwedde paka nga election petition yewedde kuba naye agenda nayo copy. You see even our courts confirmed. You see even our courts kati omulaba nti legitimacy agifunira nnyo ku court ng'emaze. So n'olwekyo abantu baffe abatuwuliriza mulina okukitegeera. Muganda wange wa Gambia bwe tuba twogera ku nsi ez'abantu milioni 45 ez'abantu milioni 7 sooka n'olindako kuba zo musobola okuteeka bafuuti baleeta n'obululu bwammwe nga bwe bubaliddwa ku buli kyalo wano ekitasoboka wano tugenda okuva mu kulonda nga n'agamba nti bamubbye tamanyi bwe bamubbye. How about your own organization as parties? You say, Honorable, before we blame government n'abagikulembera mwenga mwe internally there are people who think namwe you have your issues you need to work upon. Ebibiina by'obufuzi bikulemberwa bakapere saagala tuddawo tuluyimba abatuwuliriza mukakati ffe tukoze nze bwe mba njagala tutereeze eggwanga ebibiina by'obufuzi bikola ki abakulembera bakapere bwe mba njagala tutereeze eggwanga soogerako nti balikwate baliwe kino ekibiina tiwaliwo kibiina kisobola kukulembera. Lwaki Bannayuganda tulina okukola system kati tutandikewo transitional government entuufu kubanga buli kibiina kyakolebwa kati gwe mbulirayo ekibiina kimu nga tekyekutuddemu bibiri ate ng'ensonga ezibakutulamu teziri mu mugaso. President Museveni wano bwe yali alwana olutalo lw'omu nsiko myaka 5 emmundu yabbanga za gavumenti naye wano tulina ebibiina ebyekutuddemu nga abantu baabyo mbulukuba babbye sente za gavumenti lwaki temuzikozesanga emmundu ze yakozesanga ogamba just butatoola naye olw'okuba tuli lauda than brilliant kati abantu abasinga beetikka ebyo bye twogedde. Kakati nze nakoowa okunnyonnyola ebintu bino so tewaliwo kibiina kyoyinza gaa nti kino bw'okituuza wano kikulembera kikole ki
twetaaga a selective application of a political process. Buli kibiina kirimu ab'omugaso n'abatalina mugaso mu bukulembeze. Abantu abo singa bateekebwa wamu ne tukola system egenda okumala ekola amateeka agate ebibiina by'obufuzi bibeere ku musingi ogwa demokrasia. Kati olwaleero tewali kibiina kyogera ku manifesto. Gwokimanyi nti abantu ba Uganda tebamanyi bulungi nti kati mu parliament omwo mujjuddemu bantu nga bonna bakolera gavumenti. Kakati kansomesa abantu. Njagala mutegeere mwenna nti kino kye muyita voting kye bayita ranking. Abalonzi baba ba rankings a superior manifesto mu kulonda. Era bwe tuvaayo mu kulonda ne bagamba eno manifesto yeekulembedde era yegenda okukola gavumenti era gavumenti gyegenda okugoberera ebeerako abantu ba biti bibiri abagenda ogiwagira by way of implementation nga bantu ba gavumenti bebo mulundi ogusooka n'abagenda okugiwagira by way of oversight bebo temuliba nga bantu ntiwagidde gavumenti kyovola abantu yebasasula omusaala. So kumala budde obutateekawo mbeera yakumanyisa bantu ne bamala obudde bwabwe nga balowooza ne bakeeping eggwanga mu campaign mood for 5 years. Ate nga kye tukola si kye kirina okukolebwa. So n'olwekyo emyaka 5 kasita gavumenti efuna superior manifesto mwe muyina gimaliriza nga mukola oversight ebaswaza ebalabisa nti bino tebabikoze nga bwe birina kukolebwa naye nga bwe mukola preparation ebeera nga manifesto yammwe yerikola ki yerisinga. So ebyo byebintu bye tulina okusomesa eggwanga.